1. Hey, ebyange, come up for Yesu. Praise the name of our Lord. Manya gange Joseph Ngooma, Musumba Joseph Ngooma. Badde wano ne balowooza mikwana abangoberera, abampagira, abatusabira, Mukama bawe omukisa. Tuli wano Finland mu Europe, balowoozezza ne ngamba kya magezi ate kya buvunaanyizibwa, kya muwendo mungi kwogerako n'emikwano gyange okubawuliza n'okubasabira. Tuli wano Finland, Mukama atukoze bulungi nnyo, Mukama atwanjudde. Nene muganda wange wano Kimuli yali emabega wa kamera, muganda wange Kimuli abeera Finland wano ne mukyala we. Tulabye ekisa kya Mukama, muli mutya mikwano, mwebale kubeerako, mwebale okutusabira. Mukama abawe omukisa bannange. Ngenda kubanga twongera okuwuliziganya nga nkomyewo e Uganda, naye nga njagala okubategeeza nti Mukama mulungi, Mukama afaayo, toggwamu maanyi. Manyi waliwo abantu eyo bambi abayindiridde nnyo Katonda, waliwo abantu mwena byosabira, naye Mukama mwesigwa. Kankubuulire, ayogera nti siri kuleka. Mukama tagenda kukuleka. Kankubuulire, newankubadde oyina w'oyita, Katonda waffe mulamu, tewali kimulema. I'm telling you, Katonda Bayibuli egamba nti bw'abeera ku lwaffe omulabe waffe anaabaani. Kankubuulire, Katonda bw'abeera ku lwo ebizibu biyinza okubaawo, endwadde ziyinza okubaako, naye Katonda natera okuswaza omulabe wo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Njagala okuzzaamu amaanyi emisana ly'olwaliwo essaawa zikyali 6 zigenda mu 7 ndowooza wano Finland, kyemmanyi n'eyo Uganda ewaffe bwe ziri. Naye njagala okutegeeza waliwo abaana ba mikwano gyange abandaba abakolera Saudi Arabia, Oman, Dubai. Mukama akubuulire ebyo byonna bye muyitamu, kubanga ntera okusaba nammwe bambi, ebyo byonna bye muyitamu, it's just a testimony. Mukama yeebazibwe, it's just a testimony. There is something God is doing in your life. Katonda ayagala kwegulumiza, akuwa obujulizi bw'ogenda okuwulira abantu. I'm telling you, life is a journey, naye Mukama ali wamu naawe. So when you believe to walk with Jesus, to stay with Jesus in that journey, you will overcome in the name of Jesus Christ. Kubanga eri Katonda byonna bisoboka mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Haleluya. Ndabye Katonda mu bulamu bwange, ndabye Katonda mu ngendo, ndabye Katonda mu bulamu butabadde bwangu, era ntyalaba Mukama. I'm telling you. So Katonda anyambye, Katonda antuusizza wano. Katonda oyo agenda kukuyamba mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda. Olunaku lumu ogenda kujulira Katonda, olunaku lumu ogenda kwebaza Katonda, omugenda nti mutuufu abadde Katonda mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Haleluya. So muganda wange yagadde obabuuzaako, ngenda balekerayo scripture nja kubanga nyongera okuba betinga okubabuulira okubabuulira ekigenda mu maaso n'okubasabira n'okubawuliza mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda. Mutumidde nnyo mwena mbatumidde. Nkome wano waliwo ebintu bye twagala okwasaganya ebirala bingi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda. Naye mbasabira buli omu alina ekyokusabira, buli omu alina kyeyeetaaga. Katonda oyo ali in spirit, Katonda oyo ali mu mwoyo tutasobola kulaba n'amaaso gaffe ga mubiri, ate alina amaanyi okukola eby'omubiri ffe bye twetaaga, bye tusobola okulaba n'amaaso g'omubiri. Bayibuli egamba mu Yeremiya 3:27, Jeremiah 32:27 agamba nti laba nze ndi Katonda abo bonna abalina omubiri, waliwo ekinnema. Mukama yeebazibwe. So Katonda tewali kimulema, buli ky'olota kkiriza Katonda agenda kukikola mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu Kristo omwana Katonda. Mukama nsabira abantu bonna abandaba abagala okuzaala, abalina kansa, abalina siriimu, abalina ebizibu ebya buli kikasitye kubyogerako, kubanga Katonda gwe nsaba oli Katonda w'amaanyi, oyinza ebintu byonna. Gwe Katonda wa bonna abalina omubiri, tewali nkiyinza kulema. Buli alina ky'asabira, oyo ayagala okubaako gy'agenda, ng'ebintu bikyesibye, ng'ebintu bigaanye, Mukama Taata muwe omukisa, muyinzise. Omukono gwe teguyimpa wadde so n'okulokola tegutayinza kulokola. Kitange, let your will be done in their lives in the name of Jesus. Let your plan, your purposes, your pursuits in the name of Jesus bibeerewo mu bulamu bwabwe mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu Kristo omwana Katonda. Nze Musumba Joseph Ngooma, ndi wano e Finland. Bwe nva wano gendako e Germany, ngendeko e Denmark ne Sweden mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda. Nkusabidde Katonda naawe akuggulirewo, Katonda asobola okukikola, Katonda talemererwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Amiina. Mukama abanjagalire.